Ahizoba eriro akabiri urusabiteji obu habiri hariho kutera akaruru akokutorana ba chairman b'ebyaro ahabwe kibine kya NRM. Chairman wa district ya Rengo Ibrahim Chitata akaza omwanya ogwa Bukoto West ahu Muyanja Setayi mu kyaro ekyariyembe omugombora ya Chazanga ari kuterera akaruru. Abanyuma kuyakireyo ababiri aba bagire okutikirizingana ekyaletire barebeka bari kwesika ebitoji. Bereji yaletera abakuru omu kibine kya NRM omuri Rwengo okushitamisa orukiiko olw'abanyamakuru aho bagambira ahanshonga ezibariyo nibaza kukora okugira ngu babase kushitamana Chitata ahamwe na Setayi. Mbere eyo kulwanagana yensonga lwaki twakiriziganyiza Ssentebe we NRM wa district agenda kuteekateeka stakeholders meeting ba members baffe abe NRM naddala abo abagenda okwesimbawo kubanga ebasinga okuvaako ensonga tubatuuze twogere nabo tubabuulire batya balina okwongera okweyisa nga ba members b'ekibiina. Omulingo nigo gumwe ababagira ngu ebyaro mushanju omuri Rwengo ebitaratire karuru ekavuyo kona kakaruga ahabutikirizingana ombebembezi ahamwe n'okushanga ngu tubaragendire ahali register. Twasobola okulondesa ebyaro 14,000 mwasa tumukimu ebyo byakiriziganya bulungi ne bironda ne wasigala ebyaro 7 ebyasigaliranga ebyo bifunyemu obutakanya nenga obutakanya buva ku nsonga ya register nga tebakiriziganya then n'abantu abamu abali mu register nga bangi bebasaawo embeera y'olwogolo. Omukugambaho na Muyanja Setayi ahanshonga ezokurwana omubebembezi aba NRM ebi nibyo yagarukamu. Kyalo kyange Luyembe ssentebe wa district ye Rwengo muganda wange mwami Ibrahim Chitata yannumbye yazze abantu bamaze okweteekateeka basomye abantu abali mu register naye najja n'ekibinja ky'abantu ng'ayagala bonna beetabe mu kulonda mu exercise y'okulonda ku kyalo kw'ensula nga kyonna kyalubiri ayagala kuyisaawo omuntu anamuyambako mu kaluke tugendamu. So embeera eyo yazze n'akavuyo ku kyalo kw'ensula ku kyalo kwendi omulonzi ku kyalo kwendi omubaka wa parliament najja ku kyalo kwatasula tayina mulimo gwonna gwakola mu kakiiko akalondesa akeerwengo tayina mulimo mutongole nti supervisor w'akalulu mu Lwengo najja n'aleeta effujjo n'abavubuka ennaku tuyita ab'eggaali. Omulingo nigo gumwe ogwe yagira ngu abebembezi bine kukimanya ngu akaruru tikiri kumanyisa kufa ahamwe na kukira. Ebiseera ebisinga abantu abamu akalulu bagufuulira ddala oba omulimo omuntu n'ayingira akalulu nga asimbudde ewaka nga alaamye. Muganda wange chairman wa district eno mwami Ibrahim Chitata mu nkiiko ez'enjawulo for instance jo yali emalongo ekatovu mu town council mu lukiiko lwe yakuba olwa town council n'akunga abantu bawagala amajambiya n'embazi bagende beeteme. So sisuubira nti ekyo kizimba gwanga sisuubira nti ekyo kizimba kibiina. Bitu Chitata yagira ngu polisi kweraremwe kureberera karuru hamwe na n'okukarinda ngu bonka b'ekibiina ekya NRM nibija kureba ngu bakora kyone kiri kubasika okubasa kukereberera. Akaruru akaggwa obutabanguko bwali bungi abantu basirika ng'ebitongole bikuuma ddembe biwerekera buwerekezi mu yanja n'abayaye nga bakuba abantu emiggo. Bwe mubanga n'olwaleero mwaga kutandika muwerekera tugenda kusitula abantu baffe ku byalo basituke beekuume. Kana akalulu oba polisi amagye ne bana abalondesa balemeddwa okukakuuma nga abantu tugenda keekuumira tweronde twebale twerangirire. Elizoba ebyaro bibiri ahari ebyo mushanju ebitaratire karuru nibyo byabasa kuteera akaruru kandi nabo hine bamwe abakwatwa habukushanga ngo bakora akavuyo omu karuru. Netegereza Komanji Beatrice kwegenda naye tusobodde okubanga tuzeemu okukola omulimo ogwo bulungi era olunaku lw'olwaleero ebyalo bibiri ebisangibwa mu Lwengo sub-county okuli Bijugo ne Kyetume bironze bulungi abakulembeze baabyo era obukiiko akakiiko KNRM ak'abantu 30 ku kyalo ne LC1 Fraga Beara balondeddwa bulungi.
Amakuru aga gasha kwa Bashir Kalema ahabwa Tayari West omulwengo.